Chikumi musatu tanyiza usatu Radio 4 ensonsoze chikumi katanyiza musavu Radio 7 eiraka lyobejukuru bomukama kabalega ne chikumu biri katanyiza musavu Radio 8 radio y'omuntu wa wansi Masaka Adam Kungu gegange kigambo ku kigambo ne Honorable Dr. Fred Mukasambide nga tunulira ebisonga nga bwe zire nga bwe zitambula kwaniriza neyanza nnyo muganda wange Kungu abatuliza banange mbalamusiza siyinza kwerabira kwongera kutwala mukisa guno kwebaza bananyini mukutu guno nga bakulembeddwako na mbalamu mwebala okwongera okututeerawo empuliziganya zino nga zino kubanga zituyamba okusoma zituyamba okusomesa zituyamba n'okumanya ebigenda maaso ennaku zino tewakyaliwo muntu ayina sente za school fees zimala n'olwekyo abantu bangi abandi badde basobola okubaako bye bayiga tebalina school fees ze batwalayo okugenda okuyiga ebintu bino naye olwaleero bw'oteekako obuteesi radio ng'eno n'oyiga ebintu bye wandiweereddeyo sente okuyiga n'obiyiga ku bwereere tetuyinza buteebaza muntu yateekawo mu kutu guno. Ensonga ey'okubiri, ffe bannamateeka okuwa obuwi ekirowoozo oba kye tuyita legal opinion, okubulira obubuulizi ensonga mu mateeka ku kintu ekiba kikuluma nga bweyina okuba nga bwefaanana, oyina okusasula obuwanana bw'ensimbi bungi. Kati nga nze okukuwa legal opinion ku nsonga yonna oyina kusasula ate buli lawyer abaako ekiti kye ekyensimbi ezimusasulwa okusinziira ku bumanyirivu n'okusinziira ku buzito bwe nga bwe yeewulira mu mateeka. Nze nseera naye olw'omukutu guno Mukama atuyamba ate ne tukikolera bwereere, n'olwekyo twongera okwebaza abateesiteesi ne Adam kubanga obumanyirivu bw'okozesa okutujjamu ebirowoozo eby'ekikugu. Njagala nnyo okweyongera okubukwebaza. Abantu tebeebaza bantu nga bakyali balamu. Abantu bagera bafudde. Nze nina abasajja natunuulira omusajja ng'omukyala yatuusa okufa nga tamuwanga kamuli. Kakati omukyala bw'afa n'akwata ebimuli nga bizitowanga kilo 8 n'abissa ku ntaana. Kakati ekyo ekintu kibi nnyo. Abantu mubawe ku bimuli nga bakyali balamu. Muleme kubibawanga bamaze kufa. N'olwekyo tukwebaza okyali mulamu Adam. Mbanyi tugenda kufa. Naye mutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. N'olwekyo njagala okwebaza. Waliwo bujjadde ensoma omusajja. Kino kyogenda sigenda kufa. Musajja mugagga badde yali mugagga si walanya think about eyego. Mugagga omuwono mu Kampala yafata koze kiramo. Naye amala kufa abantu ne baga nti yali atya okuwandiika will ng'agamba nti buli wokola will obanga aganti ngenda kufenja kati nekyo yogera yagala fana baloya tuwandise ebiramo bingi nnyo by'abakirayanti baffe naye baloya batono gwosanga ng'ayina ekikye buli lw'otuula okuwandika sentence bbiri ogala ebintu tebinzitira wano n'ogenda mu birala lwakuba nti tuwanye ekitiibwa abantu abaguma najja mu maaso go n'agaa nina kino nina kiri nkolere eddambe abo abantu baba bategese okutegekera n'ensi tenabeerawo nga bavuddewo. Eggwanga litambula litya Honorable? Eggwanga lirimu ebyewuunyo. Waliwo ebintu bingi ebiba birina okuweebwa amaanyi amayitirivu nga birowoozebwako n'okukolebwako. Eggwanga lino litera obutabifaako. Ne wabaawo ebintu nga tebyetaagira ddala muntu yenna kubikolako. Birina bwe bitambula nga era tebirina complaining. Eggwanga mwana watu ne libimalirako obudde bungi. Kale eggwanga lyaffe si kyekintu ky'oyinza okugamba nti osobola okumanya ekinaddako kubanga wategedde ekyabaddewo. Ebintu ebisinga kati biringa kyemeza, ebirala biringa nga bwomanyi fire brigade. Kivala mu ggwanga lino institutions zonna ezisinga kati zaavaawo. Eziriwo zigenda kuviirawo ddala. Kubanga obukulembeze bwagala nnyo task force okusinga institution. Institution abatuuliriza kye kintu ekiba n'omutendera gwakyo nga bwe gutambula. Era yo esobola okubeerawo oba gavumenti weeri oba teriiwo. Edda abaalabanga ku gavumenti nga zikyuka baawuliriranga ku leediyo kuba yabeeranga emu. Nga leediyo ejja ne bagamba kakati ono yafuga.
n'alangirira nti tututa obuyinza olw'ensonga zino 15 n'azisoma n'agambira tubukwasiza Jeno Gundi yigwe tulwadde naye. Njagala okutegeeza nti bwe balangirira ku Sunday nti babututte ku Monday era ensi yeeyongera ng'ekyasolooza omusolo yeeyongera ng'emmotoka zikyatambula okujja nga amasasi gakyavuga naye era gye gavuze gye bateeka obukuumi abawambye naye gavumenti ekiba kigiddukanya ebiseera ebyo the institution ziri zegambye nga minisita yadduse dda kakati minisita bw'aba yadduse dda zo institution zino zisigala ayina okusayininga check sente z'abano okubaweebwa ayongera okuba nga akyateekako omukono abatuwuliriza ekigenda okutukola obubi eggwanga bwe linadda ku task force mentality kitegeeza nga twafunye obutabanguko bwonna gavumenti eno n'owulira ekisajja ekirangirira nti evuddeko ojja kugenda okukuba essimu nga buli gwokubira essimu agikwatira Kenya agikwatira Rwanda alo owa impulida nti wakyaliwo ebyeyo siriiwo emirimu gy'eggwanga gikomaawo kati tuba tugenda kufuna kugamba kyebandisi kuganga state evuddewo state collapse ejja kuba y'amaanyi so ebintu birina okulekebwa nga bitambula si nsonga oba president mulamu oba simuki si nsonga oba minisita bamuggalidde oba simuki ebintu birino era bino byolaba nti ate Uganda Coffee Development Authority edde wansi wa ministry ebyo ebintu ebigenda byonoona buli muntu anoonya ekintu kidda kitya mu mikono wensobola okulagirira kugamba bakebedde abatuuliza sente z'emmwanyi zino mwabalima mwe musinga okufuna sente ntono okusinga abazitunda kyemulina okumanya naye ate abazitunda nabo bennyini bafuna sente nnyingi nnyo okusinga ze batunze kwagamba sente y'emmwanyi eringa bwolaba eya golodi nti mulimu n'obufere bungi abagula emmwanyi eno okimanyi nti gwe mwami kungu nga wagenze n'okakasa omuguzi omu mu Europe n'omugamba nti nze nsobola okukuwa konteyina 5 buli myezi 2 ez'emmwanyi yasobola okuwa milioni za dola nga 12 n'agamba kati gwe beera nazo ogulengako obuguzi nga bompeereza nga ne sente obadde toyina n'olwekyo ababagulako emmwanyi eyo si kituufu nti balina sente nnyingi naye bazijja mu bali abagala okugula kakati akatale ako waliwo gu minisita oguba gwakalengedde guli mu batawaanya bali mu kubakola buli kye baagala balabe nti eno development authority eno ebadde ina sente zetu charginga eza insurance ebadde tu charginga yine mitwalo 3 kubanga olwokuba nti birimu okuba nti bakukwasiza sente ogule kitegeeza birimu n'okubba kungi kati wateekeddwa okubawo emitendera emikusike eziyiza obubbi nga bw'owulira bino nti waliwo sente zoba nazo bagiyitaani ezo nti banka nayo bagiggala waliwo akasente kakasigala nga koko obanja milioni 10 deposit protection fund ezibera protected million zirimeka kati ne mu mwanyi bambi waliwo eziri protected jibimitwalo ng'esatu kugamba n'obwo obusente eri abwagala kati kugamba byebizibu ebigenda maaso because honorable esinga okutwewunyisa ku nsonga eno nti almost buli region ya Uganda ababaka okuva e Bugisu bakisimbire kuuli tulabye ababaka okuva no mu Buganda bakisimbidde kuuli n'ewalala but ensonga abamu bagiremedde kubaga tukyagala kiddeyo kigenderero kyekikusike kiri ku nsonga kati waliwo era bonna anoonyereza ennyo ojja kutegeera eriyo omuntu asinga okyagala abeera waawo nga yakyagala nga mubbi nnyo naye nga ayina engeri gy'atuuka ku basalawe mu ggwanga esinga eyiyo aba n'engeri kuba sisuubira nti bino ebintu pulezidenti w'eggwanga yaba akyagala naye wabaawo abamulinaanye nga be bakyagala nga buli dakiika bamubuulira ebigambo ye nalowooza be batuufu mmwe abatakyagala alwawo okutegeera bye mwagala so n'olwekyo bwe buzibu bwe tugenda okufuna era tusuubira kino tukikwasiza sipiika wa palamenti gw'oba obeera omujulizi fiiririra emmwanyi kale bwe bali kuvunaana tulivaayo ne twekalakasa ku kkubo ne tumanya nti bakuvunaana lwa mmwanyi eyo sipiika oyo mulaba afunye ebizibu bingi naye olw'okuba yasimba ekkuuli ku bisiyaga waliwo abantu we batuuka ne bagamba naye era ye sipiika waffe olwakali kati sipiika w'ekitiibwa yongerako n'emmwanyi eno do you think she can honorable nga already waliwo president eyasettingibwa nti parliament esobola okuyisa ekintu
for example jukira ku appropriation bill abaka baatula ne bayisa budget kyebalina okukola mu mateeka president n'avaayo n'awaana budget nga bweri ennungi ne bagenda ne kolo ne bajanjulira eggwanga after some very short time n'agibaddiza lwaki mwakutte wano na wano parliament tuba tugisuubira kuyimira ku mugongo gwayo andi kati nkubwire muganda wange obuzibu bwe tulina nti tetulina bukulembeze ku ludda oluvuganya obufaayo ne bukola ekintu paka lwekigguka akati jjukira wano ku nsonga kati njagala kulaga ensonga ya biiru ya lumu eyagala nti leader opposition bamukubeko akalulu buli kibiina kyagiganye naye kakati nayo neegaana naye kati ekibiina ekitwala oludda oluvuganya kirina okubaako bye kikola kati mu nsi n'abadde akiri emabega n'akiddukako ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya kati kirina bye kirina okukola nze njagala okutegeeza nakulaga ekyokulabirako lwakuba bano baagala kulya tayimu yaffe naye nakulaga ekyokulabirako nti obwa meeya obwo bwagibwawoko obwa meeya bwa Kampala City obwa Lord Mayor bwali bwagibwawo ng'etteeka ligamba Kampala located in Buganda shall be administered by the central government. Article ey'omukaaga negamba Parliament shall make a law for the administration of Kampala City. Kiba kitegeeza ki nti etteeka Parliament lyeyina okukola lyerya ngeri ki gye baddukanya ekibiina bano aba central government. Kati kitegeeza tewayinza kubaawo muntu nga toli waki wa central government omulonde yenna kansala Lord Mayor ani tebiina kubaawo. Naye abasajja be balwana entalo zaabwe ne bakiteekayo ne constitutional petition nga waliwo okulonda okwazza okwa meeya. President Museveni yabagamba nti mumanyi nti nze ndi muyeekera nti omuyeekera bw'abanga ayagala okuwamba obuyinza olina okulekawo ekkubo president waddukira abaddeko kubanga bw'omusibiramu abantu be basobola okulwana paka kasembayo so bw'oba oyagala luggwe mangu kola waayitira akole ki agende ojja bikwatako oluvannyuma kyova olaba lwe baawambanga obo tebamulekeranga ekkubo waayitira naddukira e Kenya so n'olwekyo ye n'agamba nti abantu bano nga mmaze okubafuggaza kino kankibalekerewo nga ekkubo lyabwe bwe baddukira okuyita ejjinja ogenda e Kenya obwa meeya lwaki kubanga Lord Mayor yateekawo embeera nga n'omala omukwatako okumuggyako ekintu kye ekibuga kyaka omuliro naye kakati bannange abali ku ludda oluvuganya ekibiina kyaffe ekya NUP mukola ki physically ku biru ya lumu mulowooza nti egenda yo yokka egenda kwejjawo buli omu akiganya kikyakoze kati kye balina okukola kwe kugenda okubuuza bo bennyini batandika enkuŋŋaano bazikkiriziddwa oba tezikkiriziddwa okwebuuza ku nsonga y'obukulembeze bwabwe kubanga buno bwabwe ekibiina ekibeera kyabuwangudde buba bwakyo golooza FDC tebayagalako bugijjako naye neeremwa olowooza baalemwa batya enamba zabangawo era zisobola bataddewo embeera bateekewo embeera tulabe ku petrol station eyakutta omuliro President Museveni ajja kubuuza ani abadde akola ebyo ebireetedde bano okunkyankala nako nyamanza wewe agambe mubijjeewo akiri emabega batandika okukola lwolokolo buli muntu agambe president sa eri eno mubakireese oba mubatakyagala naye kati mu lukwesikwesi nga buli kibiina kyerongoosezza bagenda kuyisa etteeka effu so abantu baffe abakulembera ekibiina kya NUP ati mwe mulina okutukwatira omumuli ku kintu kino era tujja beegattako webale katono nnyo tukuza last week ku butuuze bw'amawanga agamu specifically ggwanga ly'Abanyarwanda given ebizze bitambula that's why you offered to give legal view ya kino nawo we mutuuse okubeera nga ebyogereddwa ebimu bimalibwawo ekisookera ddala nina ebintu byenzize ndaba ku nsonga ey'Abanyarwanda eno y'ensonga erimu abantu nga buli muntu mugezi buli muntu abinnyonnyola ogenda noteekako ate olw'okuba nti eno community ebonaabona nnyo kati buli ayogera ebintu byeyagala okuwulira afuukirawo mukama waabwe
bamudde mabega edda bali batusomesa okulunda obukoko mu primary nga batubulira ettaala eno eteekebwa mu kiyumba ky'obukoko ng'ettaala eyo bweyaka ennyo nebanga eyokya bwokya mugenda okulaba nga obukoko bugiddukako nga budde eri mu nsonda tebugisemberera naye nga bwebeera nga teyaka nnyo bujja ne bugyetoola okufuna akabugumu kubanga kaba kabugumu kakati abantu bano babonyaabonyezebwa ne batuuka ekiseera ng'ekyamazima buli muntu atandise okulabika nga ye solution yaabwe buli muntu n'alabika nga bwe buddukiro buli ndowooza neerowoozebwako nga bwe buddukiro kati ate abantu ne batandika okukozesa ekyo okutuukiriza ebyabwe bye baagala nze kyensinza okulaba mu bintu bino ensonga eno abamu bakozi ensobi nzija olumu neetegereza ebintu abantu bano bye bampeereza nga abagezi boogera abagezi mulimu abagezi bangi balinga bannabyabufuzi naffe mu byobufuzi tulina abagezi bangi n'owuliriza ngo naayogera ku Banyarwanda naayogera bajja omwaka bwe guti ne tugenda bwetti ne tuzaalibwa simanyi nnyina mwiru ani kakati waliwo abamanyi b'ebyafaayo njagala okutwala mukisa guno okubabuulira ti ensonga eruma Abanyarwanda si byafaayo si byafaayo byabwe ensonga eruma Abanyarwanda teyeekuusa ku byafaayo byabwe era ne solution yaabwe ku nsonga ebaluma tejja kuva mu byafaayo byabwe ebyafaayo byabwe bifaanaganya ddala n'ebyafaayo ebya buli ggwanga kuba buli ggwanga lirina ebyafaayo bwe kuba nga immigrants nti okubeera nga bajja buzzi kyekizibu buli ggwanga lyajja buki buzzi enjawulo lyajja ddi twava mu nsozi za Cameroon buli ggwanga lyajja buzzi n'olwekyo abantu okulowooza nti twajja ddi enjawulo ddi abakyoli bajja ddi abasoga oba bantu bajja ddi bantu bonna kati awo mutwalira Abaganda mutwalira abaki bonna bajja ddi eri ayinza okugamba nti kintu kati kintu ye tewali yamuzaala kintu eyavamu Abaganda yani yamuzaala first Muganda nti yasookomu anti yajja wano wafuukira kintu so n'olwekyo abantu bonna bajja buki buzzi ensonga eyo yandibadde tefuulibwa nkulu naye abantu tibifuulibwa bikulu ekintu kye tutunuulira mu mateeka constitutionalism tunuulira ensengeka y'amateeka okuva lwe gaatandika okukola kuno paka lwe gatuuse bw'oba oyagala okutaputa ensonga eya citizen of Uganda yani kubanga abatuwuliriza bwe muwuliriza ennyo aboogezi b'ebyafaayo mutandika okulowooza nti bagezi mwene ensonga bagezi mu nsonga ndala naye si mu nsonga y'amateeka era mu eyo ey'amateeka bw'owulira nga abyogera tagwa mu kiti kye ngenda okukubuulira towuliriza bw'oba oyagala bukulembeze obukulembeze bwo tebwetaaga kumanya bino era si kituufu nti omuntu okukulembera Abanyarwanda yetaaga abeere looya omuntu oba kulembera osobola okubeera kyonna ky'oyagala naye okukulembera ensonga y'amateeka olina kubanga omanya amateeka kakati nze ndi advocate mu Uganda baba batuyita advocate of the high court abantu abasinga bo bagamba nti naye ekyo kakati kituze mabega high court eri wansi nabagamba advocate of all courts of judicature kwegamba awo mbu kiba kigezi kubanga of course naye abalala agamba nti I'm an advocate of the high court with the audience before the Supreme Court, Court of Appeal and all other subordinate courts. Kakati obo jeye ekintu kyonga bakirina okola ki okubeera naye advocate abatuuliza abantu bangi beyita balooya naye si buli omuntu advocate si buli omuntu advocate tumanyi tuli eno wansi tugala munamateeka
kati advocate kambabulire ekisooka osoma degree y'amateeka okumala emyaka gyo ena bw'omala ogisoma ne bakutikkira olwo obeera ofuuse ayina degree mu mateeka ofuuse lawyer tobeera advocate oba lawyer abasinga bakuyita lawyer naye saagala nnyo nze kukuyita lawyer kubanga obeera ojja kuconfusing ebintu. So what's your title? Kubanga tobeera mu Advocate Act obeera tumanyiddwa kakati gwe lwokyoga nti oli lawyer ngeri etteeka terikukolako. Okay. Tugende because n'olwekyo we have that time. So kati nga mukwano gwange Malema Biriizi si advocate tagendanga ku Lord Development Center ayina degree kati ebyo byakola abatuwuliriza naawe okkirizibwa okuva obuvi mu katale gy'otudde nojja n'obikola okkirizibwa kubanga okkirizibwa okuwaaba n'okwewolereza era twabeeranga n'abasajja abagezigezi ku byalo nga babbanya amataka g'abannaabwe naye nga ne batandika n'okugamba mbu oyo omanyi oyo looya naye tabeera looya abawobeezi mugezigezi abamu beeyitanga baparaligo kakati eriyo omuntu kakati ffe mu kyembaazi zaffe tubeera n'abantu omwana abadde messenger mu kyembaazi zo okumala emyaka 10 ekyamazima atuuka ekiseera ng'asobola okukebera kompyuta n'alaba endagaano nga kungu agula ettaka ku Balamu n'amanya nti nno Jeni bwali baligula nga aligula ku Hasifa nsobola okuddira ekiwandiiko kino n'enkyusa amanya g'ettaka we liri asobola n'okkuba ekiwandiiko. Abaana abo batuuka ekiseera buli kiwandiiko ky'omuwa agenda akifayiri ng'amanyi we bakitwala amanyi kooti gye bakitwala bakiraka bamakooti bakwanobe bakiraka bakyembaazi endala bakwanobe amanyi gye commissioningira ebiwandiiko gye banotarizingira. Kati oyo omwana aba n'olugezigezi lwennyini nti naye asobola okwambala ekkooti yeyita munnamateeka ku byalo gy'ava. So naabo gye bali bangi. So bw'omala okufuna degree obeera tonaba kufuuka munnamateeka obeera kakati gw'ofunye degree mu kusoma amateeka kakati bw'omaliriza eriyo ate okugenda n'osoma gye bayita diploma in legal practice. Abatuwuliriza batera ate mmwe okubabuzaabuza waliyo diploma in law eyo si gye njogerako wano eri osobola ogisoma bw'oba wamala senior 4 senior 6 4 ne 4 osobola okugendayo ne bagikuwa. N'abapoliisi bagendayo ne bagibasomesa kuba eyo diploma in law yo oba osomye busomi kwagala kulingiza mateeka gye gabeera era bw'ogimala ekuyamba kuweza senior 6. So kyovola nti abeesifo bagendayo ne bagisoma n'aweza senior 6 owa senior 6 bw'ogenda n'ogisoma oba omaze obudde bwo bw'obanga ekigendererwa kyo oyagala kufuuka looya oba omaze obudde gwe wandigenze butereevu n'osaba ne bakuadmitting otandika okusoma degree y'amateeka. Naye abamu bagendayo gisoma singa abanga principal passes ebbiri zino teyazifuna ku senior ey'omukaaga. So eno gye bayita diploma in legal practice obeera omaze okufuna degree y'amateeka mu university gye bayita recognized mu lisiti ebaamu. Toyinza kugamba nti nzukuse nga nange kungu yakoze sente n'akola ne university yatandise okusomesa amateeka era nze gye nasomedde ab'ebitiibwa biwandiiko bino baga nti eno mu lisiti tetugimanyi. Olwo n'olwokusoma diploma mu legal practice ya myezi 9 ebiseera bisinga eba nzibu nnyo era omuntu agenda okuvaayo abanga avudde ekimaka mu kutendekebwa amagye aba ategeera amateeka aba asobola bulungi okutaputa amateeka abitunuulira n'abitegeera mu kikugu eky'obwalooya. Naye era tobeera advocate kati atobeera ofunye diploma eyo kati olwo ate n'olyoka otandika okuteekamu empapula okusaba ewa chief justice okuyingizibwa ku sematabo ennene gye bayita the role of advocates for Uganda. Era olunaku lwokkirizibwa ng'omaze okuyita ebisaanyizo byonna byonna ng'omaze obituukiriza n'oyambala abatuwuliriza mutera okulaba olunaku luba lukambwe ennyo. Abaana bonna abaami n'abakyala bagira mbigandula nga bitubeeramu nga tuli mu kooti
nga bazze ku kooti enkulu Chief Justice n'akuyimirira emabega n'owandiika erinnya lyo mu kitabo eky'abannamateeka b'eggwanga n'oteekako signature olobera erinnya lyo balitadde mu the role of advocates for Uganda. Kakati olwo oba okkirizibwa okuyimirira mu maaso g'omulamuzi n'owolereza omuntu yenna. Naye era si mu high court. Kakati kasita omala okuteekako erinnya ate era owangalawo akaseera ng'olinda gye bayita practicing certificate omala gifuna okuva ku high court. Ojjuza empapula n'ogenda mu Uganda Law Society n'osasula emisoso gyayo, n'ogenda mu East African Law Society n'osasula emisoso gyayo, ne bakuwewa n'olinya ku minzaani ne bagamba kakati gwe empapula zitwale kati ku high court. Kyokka jjukira oyina ne certificate of enrollment yaggwa nga omukulu akuyimiridde emabega, naye era ogenda n'osengejjebwa eri mu basemakadde n'oyitamu kati sebakadde ye mukulu n'oyitamu no kakati awo ne balyoka bakuwa certificate ekukkiriza omwaka ogwo okuwoza, naye towoleza mu high court. Owoleza mu kooti eya chief magistrate ne kooti eza wansi. Eno mu high court gye bambalire gandula tolinnyayo okumala era omwaka muki mwaka bulamba. So omwaka oguddako gitera kuba oluusi myezi 6 kubanga enrollment egenda nebeera wano mu makati g'omwaka. Kakati nga omwaka ate bwe guyita omanye buli mwaka baloya tufuna certificate z'okuwoza empya nga kasita obeera ng'otusiza ebisaanyizo bye bayita continuing legal education. Baloya tetulekera okusoma. Ati bw'oba towezeza points 2 CLE points ogwo mwaka gwe toweebwa kipapula kukkirizibwa kuwoza. Era bangi babagamba nga yaliko advocate naye nga kakati guno omwaka talina lupapula. So n'olwekyo bw'omala omwaka ogwo gw'okuyiga okuwoza mu yorona, toyogera ku my road ibanga lyo lyonna eryo omwaka ogwo gw'omaliriza yorona yoshipu yoki kati awo n'olyoka okkirizibwa okujja mu high court. Abatuuliriza egyo gyonna emitendera nagiyitamu emyaka 13 emabega. 13. Dr. Fred Mukasambidde mugwe mu program kigambo ku kigambo. Dr. Esebu tubadde tuwadde background ya buyigirize bwo n'obukugu bw'olina mu mateeka. Badde no sinagimalayo. Kakati nkutuukidde wali we nkugamba nti ne olwo nze yo nagiyitamu emyaka 13 emabega. Naye eriyo obukugu bw'ojja ofuna obulala okusinziira ku bw'otambudde mu mateeka. Kati obukugu obw'okufuuka commissioner for oath nze nsobola okukulayiza nga bakuwadde office. Si nsonga oba bakuwadde olondeddwa ku ki oba kiki, nsobola okukulayiza era bwe nkulayiza ekyo ekirayiro bw'okimenya ne guba musango. N'olwekyo ndi ku ddaala lya commissioner for oath. Kati ate bw'onoonyerezebwako ebbanga ne liwera mu bukugu ne mu kubeera nga toli mubbi, toyina misango gikuvunaanwa egy'aba client bo na biki n'ebirala n'obusobozi, ate n'olyoka oteekebwako eddaala erya notary public. N'olwekyo era ndi notary public. Nzikirizibwa nze okussa omukono gwange ku biwandiiko ebya wano n'ebya wabweru wa Uganda. So n'olwekyo nina obusobozi era n'obumanyi okukubuulira nti etteeka lino kino kye lyogera kye kino. Era singa palamenti etuula n'ekola etteeka, nze nsobola okuba nina obusobozi n'obumanyi okukubuulira nti mulino baakozeemu eno ensobi oba eno, kubanga bw'obutendeke mbuyina. Era bwe najja wano nababuulira nti ebbanga lyonna ekibadde kitawaanya abantu aboogera Olunyalwanda, kubanga be basinga okufuna ekizibu. Era ebiseera bisinga bo bagamba Banyarwanda. Era bwe bagenda okusaba endagamuntu, bagenda okusaba passporti, oba bwe babanga basangirwa bazirina bazibajjaku, be basabye ne batabibawa, abamu ne babaggalira ne mu makomera, abamu teboogera naye batuukibwako ebintu ebirala bingi. Naye mbagamba nti ekizibu ekisookera ddala kiri ku tteeka engeri gye lyakolebwa. Ssemateeka wa Uganda abo bo nabo balina paati eyaabwe. Waliwo abalina akatijjo, kubanga tuba n'ekiseera
abantu abogera olunyalwanda lwe baafunira obutakkaanya kubanga obunyalwanda twandigambye nti omunyalwanda ekyo ekintu abamu bagiyita nationality gwanga naye Kabila. oba ethnic community eyo ethnic community si kigambo ky'amateeka ekyo ekigambo kiri sociological oba kitegeera era nze neewuunya lwaki abaakola ssemateeka wa Uganda ate baddira ensonga ekwata ku mateeka eya citizenship ate ne bagamba nti obujulizi obukakasa nti oli citizen ate buve mu kintu ekitali kyamateeka ekiri sociological nabagamba nti Kabila nti omuntu munyalwanda ekyo tikirina oba mwogezi wa lunyalwanda alunda ente oba akola kino ekyo si kya ggwanga si kya nsi emu ekyo kiri mu nsi endala nnyingi it is extraterritorial kiringa bwogamba nti wano okubeera munna Kenya olina okuba nga ova mugana amawanga kati mugamu ku mawanga n'oteekamu ng'oli mu Somali ng'oli mu Kikuyu ebyo ebintu bitambula ne biva eno ne bituuka eri kakati tulina abantu ababa mu Western Kenya ebintu empisa zaabwe zennyini zifaanana n'ez'Abannayuganda babalinaanye Bakaramojje baani Bateeso so kakati bw'olaba abantu wano abasaamya abasaamya bye bakola aba Uganda n'abasaamya b'e Kenya bye bakola abagishu ba Uganda bayina basala embalu naye bwe baba bazisala bo ensalo tebaziraba kuba ensalo zaffe abatuwuliriza si matafaali ndi bazimbawo ekikomera era bo badduka obanyonyola bunyonyozi nti we muli wano we mugisaze musaze banna Kenya kakati ebyo ebintu tosobola bikozesa kunnyonnyola ani Munnayuganda so nolwekyo ka information obusomenye bakajjira dali ne minister Kabyanga Baluko omusajja mukonjo wano yaga nti abakonjo ate basinga mu DR Congo mu Uganda webali ne Congo webali naye abasinga obungi bali side zeri mu Congo naye ate abakulembera omusinga alieno era nabo baverine ne bajja ne bavunama ew'omusinga eno in fact yanga nti ye ng'omuntu alina ne nnimiro ze n'ebirala biri mu Congo era ye ng'omuntu in fact alina era n'ekisinga omutawaanya wabeera intelligence reports olwokuba nti ye ng'omuntu mutendeke mujaasi yali mumagye buli lwe baleeta intelligence reports eziraga nti ayagala kukola ggwanga lye ye bamusaleko gavumenti eno gwe kumukolako ebintu bye yamukola so n'olwekyo ekyo kyoyogera kituufu kakati tosobola kuddira nti kakati abakonjo bw'okubeera Munnayuganda citizen of Uganda by birth olina okuba nga oli mukonjo kati ekyobukonjo bw'okyogerera e Congo DRC kati ate bakugamba abantu baffe obaagazaaki so n'olwekyo si kirungi kukozesa ethnic community ng'oyogera ku citizen by birth njagala abantu baffe abatuwuliza mbawe ekyokulabirako what is the problem we have now because Abanyarwanda bali mu ssemateeka wa Uganda as a tribe so what is the problem at stake what is the issue now tebaliimu mu ssemateeka kakati waliwo listi erimu indigenous ethnic communities era kyekintu kibuzaabuza nnyo balooya kyababuzaabuza nnyo naye kati ntandise okuwulira nga tutambula wamu kubanga twabagamba nga tutandika nti Abanyarwanda babajja mu ssemateeka naye ne bawakana kakati abamu bayogera ne bagamba nti bw'okebera article 9 oba akawaayiro namba 9 akassemateeka wa Uganda kagamba nti omuntu abadde nga Munnayuganda nga ssemateeka ono tannatandika 1995 ye ajja kweyongera okubeera Munnayuganda ng'atandise kagamba katya nti omuntu abadde Munnayuganda nga constitution eno tennakolebwa ajja kweyongera okubeera Munnayuganda ng'ewedde oba kitegeera meaning yokulabirako tugeze mbadde musoga before 1995 kati obo si Munnayuganda ye citizenship kakati zinga mbadde Munnayuganda era obuzibu abakola ssemateeka bwe bakola balowoleza mu mawanga kati buli lwolowoleza mu ggwanga you miss the point kubanga eggwanga amateeka agalikolako tegabeera national laws
It is international law. Uganda chechi. Kati a citizen of Uganda. Being a citizen of Uganda by birth. Nze kyenjagala okukolako. Kubanga biri ebirala byangu. A registered citizen is a. Kati article 9 eno gye bagamba nti yagamba batu saving nga tebatujjamu nga 1962 bwe yatukola era bwe bali. That does not apply to a citizen by birth until you go to article 10. Just a second. So article 9 eyo egamba Semateeka wa 1995 eganti singa obadde munna Uganda if you have been a citizen of before Uganda this yayogera ku citizenship you continue to be a citizen of Uganda. So kakati obuziza bulungi kati ekyo ekintu kiwedde. So the next question is which citizen are you? Oba kitegeera kati awo otandika okulaba citizenship yo ng'otandikira ku article 10 eyo gyakugambye nti ya continue nze. Oba kitegeera kati kiri eyo provision eyamba nnyo ababadde ba citizen by registration. Tekiwandiiko kyo kisigala kikyaliko. Ono asigala akyaliko. Bw'oba badde naturalize nze osigala okyaliko. Bw'oba badde wafuuka citizen kubanga wafumbira mu Uganda osigala okyakola ki? Now, yes, citizen of Uganda by birth was succinctly described ntiani. Ekisooka. A minute. Doctor. Today. So, abatuuliriza mulina okutegeera. Akawaayiro kano singa kayagala. Otugenda mukumulako mbadde mbabuulira. Kati who is a citizen? Kati nze. Nakugambye nti eri gye bandiise transition oba gye bandiise transitional provision nti citizens whoever is a citizen of Uganda shall continue to be a citizen after the passing of the new constitution. Ekyo kitegeeza nti bw'omala okukasoma ako kati ng'oddayo eka ng'okebera nze ndi citizen kikaaki bwe mbanga mbadde muyindi naye nga nasaba obutuuze ne babumpa gwe obutuuze bwo bukyeyongerayo. Bwe mbanga ndi citizen of Uganda by birth kitegeeza nkyeyongerayo kakati naye weeyongererayo within the meaning of the constitution. Constitution nejja ekugamba nti who is a citizen of Uganda by birth ne kumenyera mu article 10 abantu bano wammanga nti ojja kuba munna Uganda omuzaale singa otuukiriza bino wammanga. Ekisooka osobola okuba ozaaliddwa wabweru w'eggwanga oba wano mu Uganda. Kyekisooka okuzaalibwa wabweru oba ki oba wano. Naye nga omu ku bazadde bo oba bajjajjaabo ateekwa okuba nga yali memba mu gye bayita indigenous ethnic community in Uganda as at 1st February 1926. Omanyi awo balekayo bw'oba osoma amateeka togasoma nga abapasita bwe batera okusoma ebyawandiikibwa. Ogamalayo. Nja kuba nkibaddiramu nti bw'oba oyagala akakuŋŋuntaako akabala nti oli munna-Uganda katandika nga 1 February 1926 akakuŋŋuntaawo we katandikira. Wateekeddwa okuba nkikakasa toyinza kubanga waliwo kubanga 1926 omuntu okubanga yaliwo kati aba n'emyaka emeka? Emyaka nga 10 mu 20 mu meka. Emyaka nga 10. So gikunukiza 10. N'olwekyo mmwe boogera ku bajjajjammwe 98 emyaka naye nga balina okuba nga baali bammemba. Omanye ekigambo memba abantu abamu tebakyawula naye bwe muba mugenze mu tteeka mu kutaputa memba tekitegeeza omuntu eyajja before 1926. Kitegeeza memba eyajja edda 1910 obeera olina kubanga waddayo dda mu 1910 gye wava. Tobeera memba ekyo gwe tekikufuula memba. Balooya abamu ndaba bakyabuzaabuzibwamu era bagamba nti kakati abamu bajja 1900 era kyova olaba nti ogenze mu byafaayo. Eno ensonga si ya byafaayo. Eno ensonga gye baakola wano enkyamu ennyo ya 1926 gye twagala okutereeza
si ya byafaayo ya mateeka abatuwuliriza 1926 nga tennasazibwamu abantu abogera Olunyarwanda bangi si bannayuganda era twagala esazibwemu mu by'okubiina okukyusibwa ekikyamu ekigirimu kiri bwe kiti aboogezi b'Olunyarwanda abasinga bajjajja baabwe bajja wano okukola emirimu egy'enjawulo ng'abafuzi b'amatwale bazze ne babazaalira wano ne batata baabwe ne babazaalira wano ne bamaama so n'olwekyo si kyangu ggwe kulowooza nti olina ebyafaayo ebigamba nti oli member wa indigenous economic community indigenous ethnic community wano mu Uganda toli member akakawaayiro aboogezi b'Olunyarwanda babiti bingi kabajjamu ne batabeera bannayuganda era ne babeera nga balowoozebwa nti bansi ndala bannansi ndala gye tutanamanya kuba mu ssemateeka tebagyogera kakati layini eyo eyogera ku biseera bye baasala ensalo zaki eza Uganda Protectorate naye abakola Uganda ne basalawo bazikuume nga z'ensalo za Uganda omanyi abantu abamu balowooza nti ezo ensalo ezasalibwa yali Uganda eryo lyali twale lya Bungereza nga bwoba n'ekiraalo ky'ekyente mwokuumira ente ezo tezisala wano abantu abaaliwo wano amawanga gammwe abasajja bali bagagatta ne bakolamu we bakuumira ebyabwe balimirawo pamba bakolamu ebikajjo amatooke kofi biki teyali Uganda the sovereign state the Republic of Uganda yatandika 1962 era yatandika ekozeddwa ne ssemateeka ng'akoleddwa basooka na kuyisa tteeka gye bayita Independence Act 1961 mu palamenti y'e Bungereza gye lyayitira si wano singa yali Uganda lyandiyitidde wano act eyakkiriza Uganda efuna independence bagiyisizaawa Bungereza olwo wano ne mutandika okuyisa ebyaffe so kitegeeze yo tiyali Uganda naye ensalo z'ekiraalo abakola ssemateeka wa 1962 baasalawo zibeere nga z'ensalo za Uganda era n'abantu abasangibwa mu kiraalo abakola 1962 constitution basalawo nti babeere nga be bannayuganda era batandika okubeera bannayuganda omwezi ogw'ekkumi nga 8 ekiro sawa 6 ogw'ekiro bw'oba okebedde ku article 9 eya 1962 constitution bonna abasangibwa mu ekiraalo ekyo bafuuka bannayuganda okugjako abo abaali bagwa mu biti bino bibiri wammanga ekisooka ng'oli oba ng'ozaalibwa be bayita ba alien enemies oba kitegeera alien enemies ndooza abo basuubira okuba nga bantu abaali babeera nga babalibwa nga ba alien si bannayuganda ate nga bali mu nsi oba bagwa mu ttuluba erirwanyisa eggwanga ekitu ekyokubiri eky'abambasada kuba kati bo era babalibwa nga bo baba bansi nki ndala tobadde tusobola nabbawaabira misango nga gino bantu bawano gye babawaabira ssemateeka oyo yagamba abo bo tebaliiko naye abasigadde kwebali kasitoba nga obadde muki mukiraalo nsalo ezo abazungu ze baakola yes in fact eyo article 9 egamba nti all persons born after 8th October 1962 bonna basigala bannayuganda okujjako nga bagwa mu biti bino byenjogedde kati article eyo nze njagala nnyo era singa abantu baffe abakola ssemateeka wa 1962 baali bantu nga bagaliza eggwanga emirembe bandigijjeeyo bukolokolo ne bagiteeka mu 1995 constitution kubanga eyogera ku kigambo boni ekikyo njagala okutegeeza mwami Kungu okubeera citizen by birth is personal gwe gobeera yazaalibwa it has nothing to do with your parents because legal principles ziri bbiri principle gyenjogerako gye bayita jus soli international legal principle on citizenship jus soli egamba nti omuntu we bakuzaalidde wobeera citizen by birth gwe si bazadde bo si community tewaliyo ethnic community wano mu Uganda wadde mu 1926
wadde nga tennatandika yakola register olyoka okeberemu nti jjajja wange ow'okumeka yali memba n'amanya ntya tikisoboka nja kugenda mbabuulira amateeka bwe gagamba bwe galina okugamba ag'ensi yonna naye n'enkola ya justice soli yeegamba nti omuntu wandibadde nga we bakuzaalidde w'obeera citizen by birth era nga obujulizi bwe weetaaga okuleeta okulaga nti oli citizen oleeta birth certificate mulago nti emulago yawano azaalibwa wano eyo enkola esooka enkola yokka eyeekuusa ku bazadde bo eba yanjawulo bagiyita justice sanguinity ekola ku muntu nga bakuzaalidde wabweru wa Uganda naye ng'ogamba oli munnauganda by birth eyo yeyeekuusa ku bazadde bo katugeze singa kakati pulezidenti wa Uganda azaala mwana wa bulenzi naye olwokuba yeesobola n'amulinyisa ennyonyi ne bamuzaalira e Germany afuuka atya citizen of Uganda by birth singa pulezidenti ali yagala naye abeere mu beetaba mu kwesimbawo ku bwa pulezidenti abatuuza mu kitegeera mutabani wa pulezidenti Museveni katugeze bamuzaalidde e Germany abeera atya citizen of Uganda by birth eyo gye bayita justice sanguinity nti abazadde bo bwe babeera nga ba citizen ba wano by birth gobeera citizen of Uganda by birth enkola ziri bbiri simanyi bawulirako kye nawulirako ziri bbiri sooka nawulirako honorable yali Muhammad Nsereka I think at some point General, for example General Muhoozi yazaalibwa Tanzania I don't know ngagamba oyo toba citizen by birth oba tali bwe kityo bazadde be bombi banna Uganda but mbu yazaalibwa Tanzania teyagisoma article teyagisoma bulungi ekyokubiri tulina omusambi w'omupiira bamuyita Kaprodosi na Uganda maama we mu Congo taata we mu Italy naye yazaalibwa wano ensambya ndowooza yayitibwa ku national team ya Uganda kubanga citizen of Uganda by birth okujjako nga maama we oba taata we bagenda omuzaala nga bo bali mu embassy ba diplomati yansi ndala oba kitegeera abo bo babeera bali mu nsi ndala wadde nga eri located kati wano kati ambassador wa America bw'azaalira omwana wano mu Uganda eri mu embassy yaabwe oyo omwana talina we yeekusiza ku Uganda mu embassy yaabwe kuba muli mu embassy bali mu America ate mu ddwaliro wadde ali mu ddwaliro naye olwokuba bali mu embassy eya America okay oba kitegeera kubanga osaawa eno tosobola kudduka misinde n'oggula omusango ku ambassador wa American Embassy n'omuggulako omusango wano mu high court era ye tebasobola musalira nti bamugibe yoyo bwe wabaawo ekintu kyonna ekimukutte kyaba nga his conduct has fallen by the wayside of the law ye kye bayinza omusalira kiri eki omutika ku nnyonyi mudikiraringa persona non grata nti ye kati takyakirizibwa wano naye tosobola gamba nti ekiriwo omulamuzi amusalidde tosobola musalira so olwokuba tosobola muteekako ebyo tasobola kuzaala munnansi because ng'oyo omusambi w'omupiira abantu bangi beewuunya ku bazadde be tekuli n'omu munnauganda tukiraba naye ate asambira ttiimu yaffe y'eggwanga atunulibwa nga munnauganda maama mu Congo taata mu Italy naye olwokuba nti baaliko wano era ne bamuzaalira wano mu ddwaliro ensambya kati bakyamu musemateeka wa Uganda talina kuba munnauganda naye ekyo olwokuba kyabakolera bamufuula munnauganda naye nga bakyamu semateeka bw'aba tannakyusibwa oyo si munnauganda kubanga semateeka alina onule legal principle emu gy'arecognising owa Uganda ye justice sanguinity egwa ku bazadde bo either of your parents gwe ng'omuntu azaaliddwa tebalina na article yonna ekwogerako nti gwosobola okufuuka obujulizi tekirawo kiri mu mateeka tekiriiwo ate era kiba kikyamu bwe bava ku ekyo ne bongera ne bagamba nti either of your parents sanguinity eyo baagala ogikozesa mbu must have been a member kati ate ne bagenda ku indigenous ethnic community njagala okubabuulira ethnicity mu mateeka g'ensi yonna batusekerera abakyagifaako first of all it is negative oli okugamba nti oli mu Nyankole oli muki ebyo bintu
they can be negative utterances or references. Kubanga kugamba nti Harris omu American nti black. Black American, it has got some negative connotation in it. Era tusobola kweyanjula obososodde kuba busosoze mu bantu abali mu nsi kati ezitambula ebyo tebakyabifaako tebakyabyogerako ebyo mubyogerako nga mubikozesa sociologically kukuza buwangwa. So n'olwekyo ssemateeka wa Uganda wateekeddwa okuzibwawo principe ya juice soli ey'omuntu nti liboni ni Uganda nti oli muna Uganda eyina okuzibwawo. Eyo bweggwa olwo ne tuddayo sanguinisi eri mu article 10 ate sanguinisi bweggwa ne tujja mwaka aka 1926 ne ethnic community tibikola makulu because tuli mu kola provision eyogera ku munansi eyebeera ya municipal law libateeka lya ggwanga ate nga ethnicity ebeera international law. So tosa bigatta. The last show we did here, Honorable, wayogera ekintu abamu ku bantu abankubira amasimu it was so alarming. Aganti wagamba tibetulaba wano abangi abanyarwanda abamukira olulimi lw'abanyarwanda si banna Uganda. And some people, very big people actually called me and they said that is an alarmist statement. I don't know whether you need to clarify more what you meant. Era batuuliriza ekigambo alarmist kiba kitegeeza okusasamaza. Kiba kitegeeza nti gwe tosabiseeko wadde ekintu okyogedde nga bwe kikola ki nga bwe kiri gwe musango gwe banvunaana mu eyo statement gy'okoze. Ndoza naye bangi bankubira ogenda kuleeta obusambatuko ogenda kuleeta bino ogenda bangi era bwe ngamba bangi nkakasa nno abo buyinza bangi bankubira okubeera ddala waggulu paka wa naye bw'oba onaalongoosa ekituufu olina kyogera nga bwe kiri oyita mu kusala na kyambe. Omuntu atayagala mukwasaako kaso tebayinza mulongoosa mujja mu kimuluma kubanga gano ge mazima. Provision eyo yekozesebwa aba internal affairs okumma omuntu yenna ayogera Olunyarwanda passport ye. Provision eyo yekozesebwa abanira okujja okumma omuntu yenna ayogera Olunyarwanda endagamuntu bayita mu mateeka nga bwe gali era gye bagenda okukozesa singa tetugikyusa kubanga kati tugenda mu renewal eya national IDs gye bagenda okukozesa buli muntu agikomyawo obutamuddiza. Maybe if you could give us a recap. Lwaki olowooza nti abanyarwanda bangi kati si banna Uganda? Kubanga bajja buzi. Ekigambo munyarwanda kitegeeza kiringa kugamba muva Bulaaya. Kati it is simple. Muva Bulaaya aba muki? Ataba muna Uganda abavudde Bulaaya. Omunyarwanda aba yavaawa. Aba yavaawa. Ndaba mu ssemateeka wa 95 nti banna Uganda yeri mu kumawanga. Ekyo baakiteekawo as a clog. Naye bonna abakiwandiika n'abakiwagira beetuuma amannya amalala. Beeyita abahololo, beeyita abafumbira, era abamu kati beeyita n'abanyankole, abalala beeyita bakiga. Kubanga bamanyi nti kiri kye bassaawo bakisaawo kukakkanya puleesa y'abana abaali bagye bataddeko naye ne bakijjawo mu kawaayiro ka Article 10. So naye bw'oyogera 1926 oba oyogera ku nsalansalo kakati njagala okutegeeza gwe era waliwo ne muntu we mugenda wulira nnyonnyola naga nti anti mwana tuno teyali munnamateeka naye nalaba nga byayogera ate bya kigezi. Yagamba gwe oba oyagala okumanya oba ddala oli muna Uganda nti Uganda eno kitegeera baagatta mawanga ag'enjawulo gikola nti kaakati gwe okumanya nti oli muna Uganda oyina okubanga bwe bagajjawo ne bagala tubivuddemu ebya Uganda oyina eggwanga mw'osigala lye baali bagasse. Kakati omuntu waffe ave Masaka Kiboga na Kyankwanzi gwe kyakufuula muna Uganda si kugatta mawanga kujja okujjako ng'osibuka Mpololo osibuka Kisolo osibuka part of Kigezi wali oba kitegeera gwe era bali ku passport office baba bali mukuwuliriza ovaawa bo bakutegeera kasita oyogera nti taata ne maama nti Banyarwanda nga bagamba
katutandise okutegeera maama yavaawa bw'otayogera ku ezo district nga basirika taata yavaawa era naye bw'omugamba nti we Masaka ng'olowedde nga bonna Banyarwanda naye baava eno munda kitegeeza abajja obuki abajja obuze jjajjaabo bakola ki nti kakati ebyo ebintu bye bakozesa okumma abantu so bana bakulembeza nti bajjajjaffe bajja wano mu 1992 baba balina kubanga baddayo dda kubanga okujja tekikufuula memba oba indigenous tekitegeeza eyajja kitegeeza nansangwa abo abajja edda ennyo be basangawo be bagamba oba kitegeera bwe wawajja tekikufula indigenous gobeera mwezi kawo kadda nakale wali wadda naye bagamba kansangwawo oba kitegeera gwowedde nnyo abo be wasangwawo ne kawo kadda kati bakawo kadda bali mu kweyagala wajja dda naye toli memba kansangwawo yeki ye memba n'olwekyo connotation eyo yali mbi n'olwekyo abatuuliza kyenjagala mumanye nti embeera ey'okugamba nti bajjajjaabo balina okuba nga baali bammemba aba indigenous ethnic community mu Uganda era nga akapimo bakatandikira ku 1926 obeera indigenous okutandikira ku 1926 indigenous kitegeeza nga oli nansangwa naye ng'apima atandikidde ku eyo k'omwogo omwaka kiggalirayo abantu bangi naddala nga okubeera kwabwe mu Uganda tekwava kusala nsalo nti ebitundu byabwe ne bisalibwa ku ggwanga lya Rwanda kati abantu abasinga tebamanyi nsonga eyo waliwo abantu ng'ekyamazima boogera Olunyarwanda kubanga ekitundu kyabwe bwe baali babeera kyasalibwa ku Rwanda ne kiteekebwa eno mu protectorate ya Uganda naye eriyo aboogera Olunyarwanda ekyamazima nga baava Rwanda ng'era abantu abalala bonna bwe baava mu nsi endala kubanga Uganda yali tennabaawo Uganda etandika okubeerawo mu 1962 ye Uganda era gye bayita komunisiiru gye bayita biki National Anthem Act bena tubiyisa nga eggwanga litandise 1962 kati kitegeeza nti buli muntu amateeka agannyonnyola obunnansi gatandikiraawo ate era nagamba abantu nti kale ne bwe bandyagadde gatandike nga 1962 tennawera abantu abaali bannansi ba Uganda baali mu kiti ekya Protected Persons of Great Britain era etteeka eryali bakolako yali Protected Persons Act 1949 lyakolebwa 48 netandika okukola mu 1949 kakati ate gwe otandika otya okubanja omuntu aleeta obujulizi obw'ebintu ebyabaawo nga etteeka terinabaawo erikola obwannansi so n'olwekyo ebyo byonna byali bikyamu well ate kino kyewagamba last show gye twakola nogati abantu abali mu bitundu wati wali mu bitundu bwe noyogera ku madistrict agenjawulo amadistrict ako nagabagamba genkugamba nti oli okuteekawo ensalo ng'etemebwa kitegeeza gwe atasibuka mu district wali Empororo Ntungamo Kisoro bw'obanga gwe nsibuko yammwe malaalo g'abajjajja tibiriiwaawo gwe si gwe Munyarwanda oli gwe boogerako mu ssemateeka si gwe Omunyarwanda gwe boogerako mu ssemateeka alina okuba nga agwa mu kiti ekya 1926 abantu baffe bakola kukozi bwe bati abeerwana ne basigala eri then kati bana abeeno ne basigala eno bana Uganda so bw'oba tonnayogera nti Abanyarwanda mwe bali mu ssemateeka olina okumanya Abanyarwanda abali mu ssemateeka be baliwa be bagwa mu kiti kya 19 be b'ensalo bano ababeera ekiboga nga bwe bazaalibwa bajja batambula Kyankwanze Luddawa abo si bannayuganda mu nteekateeka y'etteeka lino ebbi eryakolebwa ekitooka teriyina nsibuko 1926 teriyina nsibuko mu mateeka ga Uganda agagaba obunnansi kubanga mu 1962 eno tebagiteekawo lwaki kino kiri ku Banyarwanda okusinga ng'ate tulina communities nyingi ezifaanagana ku
nembera abanyarwanda mwe bali for example nga boyogedde abasamya ina abasamya Kenya nga banna Kenya tuna abasamya nga banna Uganda tuna abakonjo banna Uganda tuna abakonjo ba Congo kakati bonna kibakwatako naye kisinze kwata kuba n'abogezi b'Olunyarwanda okusinziira ku nkolagana ya Uganda ne Rwanda ezeekyuka olongenda ku bikyamu kibyo immigration byekola mu mateeka g'eggwanga mulimu engeri gye balina okujjako endagamuntu ebikyamu esinga bikola ku kuzibajjako abaali bazifuna kubanga ekyamazima abazirina nga temugwa mu kiti kino muzifunira mu bukyamu era nina ne bempulira ng'akuba essimu n'akubira minisita Kungumana ne bamuwa endagamuntu n'agenda n'afuna passport naye nga tagwa mu kiti kino ekya 1926 kitegeeza ogimufunidde mu bukyamu ne bambi weebale oyambyeko naye we bamala okukyusa ebiwandiiko bino tajja kuddamu gifuna olina kusigala nga buli lunaku okuba essimu kyokka eriyo omulala yatasobola nakufuna abo beetaaga tteeka libeere elaborate nga tekyali anoonya muntu kumufunira biwandiiko so mwagala tereza kiki so enjawukana eno ereetera gavumenti okuteeka essira ku bwogezi bw'Olunyarwanda lwebezeewo oba okitegeera kati okuteeka essira ne kujja kusanga etteeka ebbi so kakati bano ne batandika okukwata nga bakusanze nayo busanzi ne bagigaaya ozzo oyogera mu katini ne bakugaana oba okitegeera so nga emitendera giraga egy'amateeka amabibi byeragali mu ggwanga nti okukujjako endagamuntu olina kubanga owuliriziddwa waliwo procedure mu balina gikujjirako naye bano bamenya mu mmenye tukusanze ne passport nti erimu stamp yeeno nti tugimenye kakati ebyo nabyo bijja biyambako bibanga bolaba bagamba sirimu tatta naye yakumalamu obutafali obulwanyisa endwadde kati nga nesenyiga akutta so kati embeera eno ebeera emenyese ereetera bali okukola ebyekyejo n'ekitigi ne kabampaane eriyo abaagala okuuma emirimu n'ayagala n'okufuluma olujja lwa passport office agobe emisinde omuntu gwamye passport kugamba nga olaba ayagala kulaga nti akola nnyo abo nabo gye bali so owabubo bamenye etteeka mu nkola eyo so muganda wange kungu kyenjagala abantu baffe bategeere kyensonga eriwo yakukyusa mateeka tulina okusazaamu eno 1926 tekola tukozese ya 1960 tukozese provision eya juice soli ti omuntu gwe bazadde bakuzaalidde mu Uganda oli muna Uganda bakuzaalidde bweru bazadde bombi nga bana Uganda oli muna Uganda abantu batandika okweyagalira mu nsi yaabwe kikola kiki amalala amawanga agasingira bwe bakola njagala okutegeeza kati ne bwolaba mu Amerika gyesinga okukulirizibwa ennyo amawanga agasinga tegalina bizibu bino n'agayina ebizibu bino gayina okulagirwa waliwo kati eggwanga erya Tanzania waliwo omwami bamuyita Anudo Ocheng Anudo Anudo Ocheng Anudo era ogwo musango gw'amaanyi nnyo mu kooti eya African Court on Human and People's Rights gwe Tanzania eyo omusajja yazaalibwa Tanzania bwe yamala okuzaalibwa akuliddeyo atandika okwagala okuwasa naye omanyi eri Tanzania bw'oba oyagala okukola embagayo oyina ebiwandiiko gy'obitwala nobitwala ku poliisi ne bakuwa kino okufuna certificate atwalayo passport ye bagimuggyako bagamba nti tulowooza toli muna Tanzania bamugimuggyako abagamba mu Tanzania bamukwata bamukasuka kakati bwe bamukwata bagimuggyako babigaanira atandika okugobako obigobako banyi bakuyita kubigobako ndi abigobako abijjeyo naye agenda okulaba bitutaka banga tebabimuddiza n'awandikira minisita owa Home Affairs and Immigration kakati fe wano gwe twandiise Internal Affairs n'amuwandikira owange banzijako ebintu byange nali ngenda mu mpeera bweti naki n'alinda ebbaluwa ya minisita kati minisita bwe yawandika n'alagira ne bakola ka investigation oba okunoonyereza minisita oyo n'awandika ebbaluwa ng'eraga nti baabikuggyako kubanga toli munnansi naye ono ye ebbaluwa teyagifuna bali be bagisigaza Ocheng teyagifuna Anudo Ocheng Anudo teyagifuna
kakati bw'atagifuna abaddayo okugoba ku bintu bye ajjeyo passport ye bakwata mukwate ne bamuggalira ne bamukuba ne bamubeezayo wiki namba ne bamala ne bamudeporting anti munna Kenya ne bamusuula Kenya. Kenya neeraba omuntu ne mukwata ne gamba ono si mutuuze wa wano ne mukasuka ne muzaayo Tanzania. Tanzania bwe yamugaana kati ne bamuteeka mu No Man's Land n'amalawo emyaka 3 ku nsalo wano ewabeera nga si Tanzania si Kenya n'amalawo emyaka egi paka bwe yalaba ne bamugamba nti eriyo ekkooti gye bayita African Court on Human and People's Rights n'agiwandikira ka email teba bankola bino na bino kati kkooti olw'okuba yali nnungi ate Tanzania nga yali deposited ebyo njabisomesa obukolulala kuba wane Uganda kkooti eyo tetugyeyagaliramu kubanga gavumenti ya kuno yagaana okugiwa ekiwandiiko ekitukkiriza Attorney General na buli kati takikola actually bimu ku byatukaka fe okulonda Ssemakadde kubanga twagala abantu abo tubagolole bakwano baffe naye twagala bakangavula bakole ebintu by'eggwanga biggwe kakati kkooti neewuliriza n'eryoka esalamusa negamba nti nedda teriyo muntu akkirizibwa kumufuula nti si munnansi abatuwuliriza omuntu omwogezi w'Olunyalwanda we banaamalira okutereeza endagamuntu omwaka ogujja zonna bwe ziddibwa obujja mwenna mujja kuba temukyayina nsi mwe mugwa bwe tuba tetutereezezza tteeka lino bwe banaamalira okukola review eza national ID zonna mwenna mujja kuba temukyayina nsi mwe mugwa okujjako nga bino tubitereezezza nga bwe tuli mu bikolako. Badde nsoma wano koze quick search ku Anudo Ochenga ezimu ku mbozi zendaba wano stateless man and stateless kiri mu inverted commas stateless man unwanted by Kenya and Tanzania wins court case. Abatuwuliriza kinyambi kati muganda wange nagenze ku mutimbagano najjayo authority eyo akati fe baloya bwe tuba tuwoza tukozesa nnyo emisango egyasalibwa bwe gibanga giyina ebintu ebiriwo ebyekuusa ku musango gw'oli mu kuwoza kiba kitegeeza nti emikisa mingi nnyo egiyinza okukuyamba omusango ogwo n'ogusinga mu ngeri eyo ng'oli bwe aba yagukola ki yaguwangula. Abatuwuliriza ate mfunye essanyu kunguwe bale kubeera musajja mukambwe mu kunoonyereza ate mu bwangu so kooti yagamba nti si mulimu gwo kungumaana okuwa obujulizi obumala obukakasa nti oli munnansi bujulizi buyina kuweebwa oyo akugoba gavumenti yeyina okubanga yekakasa nti toli munnansi okusobola okujjako ebibyo si ggwe kutambula era wano ekiri e Kampala wano omusajja yawandiika ekiwandiiko okuva mu Internal Affairs ng'agamba nti Munyarwanda yenna alina okuleeta obujulizi beyond reasonable doubt that he was citizen of Uganda by birth. Eyo burden of proof teina kuba etteeka ly'ensi yonna ligamba teina kufoolinga kungumaana bali be balina abaagala okugikujjako be balina obuvunaanyizibwa okukakasa ne babikugjeeko kubanga ekyokubiri okukujjako obunnansi it is not an administrative matter. Sinti nobeera li ka office ko ne wenyoola ekkooti eri mabega wa Ntebe bakuleetedde kisoode kinene onywa n'olyoka osalawo nti oyo si munnansi nedda independent body n'ebintu ebirala bingi nnyo abatuwuliriza kwe tusinziira ffe okukola etteeka eppya n'olwekyo tuli mu kutambula mawanga ebitundu by'eggwanga ebisinga abatuwuliriza bajja kubuulira tutambudde ebitundu bingi nnyo mbalala Abanyarwanda bonna nga tugezaako kubeebuuzaako biki bye baagala tuteeke mu tteeka eppya lye twagala erigenda okukyusakyusa ssemateeka baddeyo babeere nga passport tebagobangobe ng'abagoba visa tebeetaaga kuyambibwa kwa muntu yenna agigaba teyeetaaga kumulabikira bulungi yadde okubaako by'omuwadde ayina kubanga ateekeddwa kubikugabira kasita tumala etteeka lino n'olwekyo juzi twabadde mbikko kati ate weekend ejja tugenda kubeera ene wabanantabayewa kayunga abuuziza ku kyokuziika omuntu atali wa wano kasita oyita mu procedures
eza death notification zina buli kimu ne mufuna death certificate nachi musobola okuzikibwa wano mu public burial grounds by cremation n'ebirala byonna bisobola okukolebwa naye nze okuddayo ku nsonga yaffe mwebale kutwebaza abantu batwebaziza bwebaza kinsanyisiza kubanga tewaliwo babuuziza bibuuzo biraga nti tebategedde kiki kye twogedde so n'olwekyo amateeka gaffe ge twagala okuteekawo twagala gaganire ddala ekitongole ekya NIRA ekitongole ekya passport office okubeera nga basobola okujjako ekiwandiiko ekyakuweebwa edda without due process oba kye bayita arbitrarily okukujjako ebiwandiiko nga bo bennyini era be basazeewo ne babikujjako ekyo kirina kukolebwa kitongole kirala ekitali bo okugeza balina kuwabira mu kooti ne muwoza kooti neewuliriza n'eryoka esalawo nti endagamuntu bagitwale oba tebagitwala naye ng'ebyo tunanga tetunagendayo kukyusa etteeka bannayuganda bonna babeere nga bali kyenkanyi mu kufuna ebiwandiiko by'eggwanga nga tewakyaliwo akugirwa olw'okuba abanyarwanda abo bolaba babayita a roving ethnic community nti community gy'osanga mu buli kitundu kya Uganda kyonna kakati tojja babanja nsibuko ey'ekitundu oba ettundutundu ojja kubabanja nsibuko mu mateeka ga Uganda ag'obunnansi. N'olwekyo abatuuliza bannange musule bulungi tujja eyo najje tugenda okuyitira tukyetolole eggwanga lyonna Kayunga tugenda kubeera Baale era bitegekebwa mu Uganda baffe twabadde ne committee number ng'ogyeko bandahiro betulina beeno waliwo committee number ekulembera ba Monix omukulu Kalangwa n'abalala tulowooza